waliwo obutambi obutambula obw'abavubuka abalumbye emmotoka y'omukazi ne bagikuba mukazi bukazi balabika baalimisana ne bamanya nti mu kikomero omwami taliiwo ne bakola ki ne bayingira ne babatulugunya obutambi mubulaba ku social media. Mbegayirira abooluganda ng'omubuulizi w'enjiri, bw'obanga oyina eddala ly'otuuseeko ate teweebaliranga ku lyovuddeko. Kiwandiike, bw'obanga olina eddala ly'otuuseeko ate teweebaliranga ku lyovuddeko, kubanga Mukama bw'aba akugabidde Musumba Edward Kayizi n'ozimba ekikomera ng'olina emmotoka olina enjuuyo, ewaka wabeerewo security. Security esikuza musango. Bayibuli etugamba mu Zabuli 127 nti Katonda bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Kati Bayibuli teboogeddeeko, abakuumi bateekwa okubaawo. Mukama n'abakozesa naye ng'obalina. You drive a very nice car. Newankubadde nga area mwoli mulimu abantu bangi naye bantu baba beebasa, abantu bali ku byabwe bali ku lwabwe, ojja kuyingirawo oyingirewo n'ababbi. Katonda bw'akujja ku ddala beera so serious, otegere naye lino eddala ndivuddeko. Abambi abamu beetaaga kubeera surprised. Oyinza n'obutabeera na security awo naye nga gwe bwennyini weefunirayo akadde bwabulamu nga bw'ogamba ngenze ka post graduate n'ogenda otendekebwamuuko. Kati lwe baze n'ebijambiya biki bonna ne basigala mirambo. Mu edda ennyo wali mundeeba waliwo omwami yakuba abaali ba operatives ba gavumenti naye nga bayonooneka bafuuka babbi. Sidda nnyo myaka ndozanga 6 oba 7 oba 5 ne bamukwata ne bamutwala bamujje ku dduuka atunda pikipiki bamututte waka bakoze biki naye nga batulugunyiza abantu, kubanga bwe yabatta buli muntu yasanyuka busanyusi. Bwe yabatta buli muntu yasanyuka. Mumujjukidde nze ndi student ate seerabira. Kaakati najja abagamba nti ezisingawo zirika. N'agende wakanga ekimututte kujjayo kantuke. N'akajjayo najjanga akakwese n'emabega. N'abakwasa miliyoni oba zaali 3 oba 25 baba bakyali mu ndoomo bayayaana. Yabava amabega wandabirwamu ya mmotoka. Bonna n'abakuba ku mutwe. Tewali yawonawo. Kigambibwa nti baali ba iso oba baali basiye mwana. Bonna baafiirawo neyalwawo okufa era yafanga bamutuusa mu ddwaliro. Omwami ne bamukwata omusuubuzi ne bamusiba ne waayitawo akaseera ne bamuta. Kerere bweggwa bakuta. Bamuta ali mu kwekolera bizinesi ze mu Ndeeba. Yatta abatendeka abaali basalawo okukola ng'ogw'okubba. You guys, tuli mu nsi ntemu nzibu. So nkiddamu, Katonda bw'akujjanga ku ddaala n'akutwala waggulu ate teweebalira ku liri lyovuddeko. Ekyo tekitegeeza nti beera n'amalala, wabula kitegeeza nti beera vigilant. Nkiddamu, ekyo tekitegeeza nti beera n'amalala, tomera biwawaatiro. Olina eddala lye wavaako, waliwo abantu b'osanga nga balina wansi waalyo nnyo, baagale basembeze bagabire ku bibyo bayise bulungi, naye beera vigilant. Olaba buli muntu muffe bw'aba akyabonaabona n'obulamu bw'ensi wasanga waalya, naye Mukama bw'agenda akwongerayo oyawula w'olya. Fira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazi.